Fake media. Aulunchi ali ku fake media ogamba te najoli kasete uchimu kitambula bulungi amuzigo ala haja Abdul Mnyanya Shafi Klwanga za kubuzaako akasweti bichimu kiri maridadi sana bingi abibadde mu weekend tugenda kwelanga letukubaganyako ebirowoozo gwe namuna fake media kola kyamannyo ddala era tukwebaza okubeeranga kwoli n'okutugoberera ekyamazima kituzaamu amaanyi onakulwayo tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo ddala naye okusinga twaga kubanga nga tulaba amaanyi agali wakati wa President Yoweri Kaguta Museveni n'amaanyi agali ku ludda olumuvuganya okumujja mu buyinza. President Museveni okusinziira ku bigambo bya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wa President w'ekibiina ki National Unity Platform yavuddeyo n'agamba nti President Museveni Honorable Kuzera Nooza onjulira ku kyenjogera oli waddembe okugamba nti nnimba yavuddeyo n'agamba nti President Museveni yapokera omugambo abakulembeze b'e Dubai ku Kyagulanyi era kyekyavuddeko okuyimiriza ekivulu kye. Twagala kutunuulira amaanyi g'abaagala okuggyako President Museveni ng'asobola okukulemesa okuyimba mu nsi yo ne mu nsi gy'ogenzeemu gy'atakulembera. Ekyo kiraga bujoozi oba kiraga maanyi yowaayi igwe ali ku ludda oluvuganya kiki ky'oba oyigamu. Twagala kubeera nga tutunuulira ensonga eno wa gye tugenda okuba nga tugiggusa gye tunaagiggusiza. Twagala kwogera ku baana abawala abali ku kyeyo mu ggwanga ddala amawanga ag'enjawulo Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Abu Dhabi n'ebifo ebirala. Abaana bano gye baddukira ddala abaana ab'obuwala be basinga okuba nga babonaabonera mu nsi zino. President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu atugamba nti yali agenza ayimbe akole charity concert asobole okubeera nga anunula abaana bano abali mu detention, tebalina we bakolera, tebalina we basula, wabula kye beetaaga mitwalo 8 bakomezebwewo wano mu ggwanga Uganda ate basobole okubeera nga 8 ekya Uganda 8 ekya Uganda yagambye $200 buli mwana emitwalo 78 naye twafe tubala 8 tubeera nga awo nno bwe tugenda okubeera nga ate tutandikira kansala nsaba osooka obambulizeeko bannyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli omu kiti kye nga bulijjo Sendyo Watwaha munzikirize ababadde mbasaasireko abafunye ebirungi mbebalizaako Mukama Katonda mu bonna sooka weebaze Mukama Katonda oba omwebaza abafunye ebirungi toerabira Jeno Muhoozi ne Rugaba wamulaba nga mbona dansi yafunye ekirungi ki omanyi yafunye jinja omanyi ebintu bye tulaba ne bye tuwulira buli omu abitegeera bubwe. Oyinza okulaba abali ku mbaga n'olowooza ati basanyufu naye ng'oluusi waliwo atudde wali ebbali agamba naye akaana ako kaalya ssente zange ke batwala. Tasobola kubaako wajja ssanyu kuba aba alina omutima eri gye guddukira. Naye walabye essanyu ku luguudo. Ebyo ne mu kutongoza kampeyini mwe gye mwayita baasidde baabikola. Buli ensi ezirimu be tuyita bannakyemalira bawaliriza abantu oba bakaka abantu okubakozesa bo kye baagala okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Kitegeeza tewabadde bantu, wabaddewo omuyeego balemesezza okugenda mu byabwe. Wige kutambulidde ki? Bulungi kuba ndi mulamu naye bubi nnyo olw'embeera eyeetoolodde mu nsi yaffe n'ensi yonna okutwaliza awamu. Neyanzanye kansala Twaha musomesa kansala Kibirige Musa kansala yagwa meya addako kinasinzira ku kusiima kw'omuntu. Tusiimye ffe by the way yabankubira amasimu ne bangamba owaye nga tukyatugamba nti meya addako ate nga tulinamu essuubi ppitirivu. Abatula ku media amanya n'eddoboozi Kibirige Musa kansala yagwa meya addako.
kati obazeemu amaanyi bagamye twalonda abantu ntu mu abandi tufuddeko eno amakubo goononeka muli eyo bakolaga enasana kazo bamusuula muguluka nesimye okuba nammwe lunaku lwa 6 naye tolumbya Amerika omusajja wa mirembe nnyo njosayuzanga muganda yange wayogeddeko bafunye ebirungi mwemwenejje n'omuhoozi naye muyozayuza akulike ayogeyogera naye baganda bange bana ababodaboda nga bamuwerekera oluwerekere oza na ababodaboda bebawerekera ono bawerekera n'oli buli wamu bagendawo kyanaku eri olina kweyogeddeko ng'osonjola program bannyinaffe abali e Dubai n'ekituwa ekyokuyiga ekyobutagumiikiriza oba kituwa ekyokuyiga tubagumiikiriza mu buli mbeera ate era lizikiyo eba lizikiyo siraba kikupapira abaana abo abamu baganye n'okufumbirwa abalala baganye n'okuba baabwe bitiibwa lwansonga beeyunira eyo kugenda eyo awo wenyini ngenda kubeera nga nzija kubanga otandise okubanga onsumulula kansala kuze sikate omukulu atugambye nti eyebeera abanekisa mukulu yagiyita foreign excitement muganda nsaba okulamusawo ku bantu abatulaba ku Fik Media n'okubeebaza gye batusizaako engalo mbeera eno gye tulimu ey'obuyinike ey'obwerinde njagala okusooka okwebaza Katonda akyatukumye nga tuli balamu naye nze wiiki eno waliwo ekintu ekinkutteko era kyongedde okulaga bannayuganda ne baganda baffe abali mu Uganda ffenna nti era kyamazima eggwanga lino lirinako bannyini lyo ffe abasigadde batulabanga nga project tetulina kubeera abakozi baabwe era tulina kubeerawo lwa kisa kyabwe oyogedde ku nsonga ya Geno Muhoozi okubanga yaweeredde rank eya Geno naye osobola okutunuulira ne mu mukolo gwonna process ey'obumenyi bw'amateeka eyitiddwamu okulanga omuvubuka oyo afuula amadaala ago gonna naye ebyo ffe tebitutiisa actually ffe tweyongera kusanyuka nga bannankyukakyuka kubanga gye byali bikoleddwako yonna bikomekeredde gavumenti ezo zigudde ate bubi kyakolebwako e Libya era Gaddafi n'agenda nga asoomosa mutabani we mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka n'ey'obutali bwenkanya Gaddafi ndowooza ffenna tetwetaaga kumanya gyali yaziikibwa abantu 3 talina na ntaana kikoleddwako Misiri wa Gabon buli wamu naye buli agezaako okulaba nga akulietinga obwakabaka mu nsi y'abantu atuuka ekiseera nawunzika bubi naye yozayoza Geno Muhoozi Geno Muhoozi kubanga omuntu gwe bayozayoza ye muntu akoleredde ekintu n'akifuna Geno Muhoozi ne mutaata we batula butuuzi ne kojjaawe n'ekitaawo omutosale basalawo mwali mugamba nti shu nti shuki nti Geno sale shu munange amawulire nakuzonga mutu wamafu amawulire si gafaago ate gani omanyi obuzibu obuliwo nti buli lwobeera ng'oli muntu nga kankuwa ekyokulabako ng'olina kyoyagala okuggusa oluusi olippira nnyo n'ekintu ekitunda kyolaba nti kiyinza so kati tugambe nti naye nti bannamawulire bammwe bannamawulire baffe bamanyi bannamawulire bammwe bannamawulire ababawagira njogedde mu bukyamu bannamawulire abatuwagira ababawagira ate nga nammwe muboogerako because emu kubiraga nti Lumbuye musajja mumuwagira kwe kubeera nti bamusiba ne musindika ba kanso ab'amaanyi ndeka naawe kanso abamu ku b'amaanyi be mwasindika omumanyi
moderator twasindika abantu banyingira we twasindise nga ne president we yasituse n'agenda alaba abaana ababonaboneredde gwayo kimanyi nti mu baana abo mulimu ab'NRM naye ante okusinga ekifaananyi mwadde mulaga kyanu njagala kati wano yali omuntu ogo uliriza byemwali mwagala okukola ki bwana Fred Lumbuye muwagizi we NUP kakongoliro ate era munnauganda naye tekitegeeza nti buli kyayogera NUP ebeeyogedde ekigambo kyokka ekivunaanyizibwa ku NUP kyekyogeddwa omwogezi w'ekibiina oba omumyukawo tubadde tumukkiririzaamu tulekeraawo naye simanyi kubanga nze ate era munnaye waliyo ne byayogere ne bituukirira so simanyi ate lwaki kakati musobola omujajinga ku kino ekimu bweyayogera nti Sepiriano agenda kufa teyafa ate bweyayogera nti bagenda kukuba Katumba amasasi tebagamukuba nekino nakyo kyogeri kakati ekyo nze ayinza okuba ngayo omuntu yakola brand eyiye naye ekyo tavunaanyizibwa ku NUP yatugamba notugamba naye bamuleete ku NTV ebyo byonna byogere neffe eyo si stand ya National Unity Platform tumwesonyiwe nze ndowoozamu nti abagoberera Lumbuye basobola omugoberera abatamugoberera ne balekera naye nga maliriza ssebo njagala kunakuwalirako wamu ne baganda baffe abali ebweru kyekyamazima bali mu mbeera etali nnungi naye bagume era mu wiiki eno wakati ssebo lwakubanga mwebalama ebintu bino naye ate nga muli basajja baganda njagala mu abantu bategeere nti waliwo olutalo luli wakati wa Buganda ne kooki n'obukulembeze bwa kooki ate nga buteereddwawo nakyemayira Mwami Museveni okwongera okwawulayawula mu bantu bwe tunaaba tufunye obudde tugenda kuwunzika neyo ensonga kooki okwekutula ku Buganda tunaaba tetufunye budde tujja kufuna olunaku etugenda okwogera ku nsonga eyo yokka kirungi abasajja abaganda tulina bangi era mbadde newunyiza obutagikoonako ng'ate mwenna muli baganda era nagitunuulidde manye omukulu ono wembadde ndalika programu wemugambye ntugenda kukola charity Busoga agambye naye gwe kubanga olinayo akasaayi sebo sirinayo fena tuli bannayuganda yes bingi byetugenda okuba twogerako naye ensonga eyo yenkulu kansala wangise twagala kwogera ku maanyi ga President Museveni n'amaanyi g'abamuvuganya omuntu watuukira okusibira mu nsi etali ye tagirinaamu namakanda wadde ate nga bulijjo mutugamba nti ekibatwala ebweru kulabisa mukulu ono awenye kyamukisa mulungi abatulaba n'abatuuliriza batusinga okulaba ebintu bino n'okubigoberera era batusinga okubitegeera naye buba buvunaanyizibwa bw'abakulembeze okujjukiza abantu be bakulembera n'okubategeeza ekyo ekitono kye baba batamanyi. Mwami Museveni agenda okuyingira mu nsiko mu kinaana yali mu gavumenti ezaaliko etali emu. Yes, zonna ezisinga eziriko kujjako ya mutima. N'agenda mu nsiko n'alwanyisa gavumenti gye yalimu oba ze yalimu mu bufunze yeerwanyisa. Najja n'akwata gavumenti gy'abaddemu yakafuga Uganda kumpi emyaka 40. Wano mu Buganda bagamba nti omuto gy'amanyi ne baddamu ne bagamba nti enkoko beerwa ku kyalo. Tunavaawo kati emanya enkuba gyekola ki? Enkuba gyeva. Mwami Museveni yeefudde Katonda akatono mu Uganda, mu East Africa, mu Africa n'okugezaako kwagala okukwata ensi yonna. Omuntu afuze eggwanga emyaka 40 ng'ensi ezimwetoolodde zirina bambasada mu nsi, tosobola kumubuusa maaso nti asobola okuba n'amaanyi mu nsi eyo kuba aba akolagana butereevu n'ensi eyo. Naye nze nvumirira ebikolwa bya Mwami Museveni ebyokulwanyisa eddembe ly'obuntu. Naye nkibagamba nnyo wano era ne leero kankiddemu, n'akyemalira mu nsi yonna aba n'ebintu 4: asiba abantu, atta abantu, agulirira abantu,
agaba enguzi kyere asiba abantu omnyimwa abalemesa okwogera. Ekibuzo kyange okyebala kansooke mmalirize kano naye nakyemanya ekintu kyabatasobola kukola tasobola kulwanyisa budde akaseera ke katuuka n'afa oba n'ava mu buyinza. Ekibuzo kyange okyebala amaanyi ga President Museveni okutuuka okuyimiriza omuntu okukuba ekivvulu ago gensinga okwagala ngazzeemu okuleka nga tutegedde gavumenti yonna efuze ensi emyaka 40 ng'erina n'ambasada okuva mu mawanga amalala kitegeeza wabaawo enkolagano mu nkolagano ez'amawanga ensi etalina nkolagana ku nsi endala ejjamu ambasada. Ensi beba ekyalina ambasada w'ensi baba n'enkolagano oba enkwatagano. Kitegeeza Dubai tekyetaagisa Museveni genda Dubai ayogera bwogezi n'ambasada wa Dubai wano mu Uganda. Ambasada wa Dubai n'ayogera ne bakama be Dubai. Era yensonga lwaki osobola okulaba ebintu ndoza ambasada wa UAE tukyogere betu kakati ambasada yabeera president mu nsi naye kyannaku okubeera ng'omukulembeze eyalayira okukuuma abantu n'ebyabo gwe wasalawo okutta abantu n'okusaanyaawo ebyo. President Museveni akyalina obuganze bweru byombi bisoboka kubanga President Museveni yakugamba ye takolerera bannayuganda akolerera ye ne famire ye. Amaanyi ga Nopu galiwa kuba wabanga omukulembeze saagala kukiddamu nti amaanyi ga Nopu njagala kiddamu nti amaanyi g'opposition galiwa. Amaanyi g'opposition gali mu bantu naye abantu abasinga obungi tetunnaba kumanya kinyusi we tulina maanyi tetunnaba kumanya kyakkola okukozesa amaanyi ge tulina. Emyaka gyonna gye babakulembedde tebatukulembera batufuga bawamba obwetwaze bwaffe bali mu kukozesa amaanyi ge balina ag'obuyinza n'emmundu ne ssente okutufutubbalako nga mpunzika bannayuganda abali mu ggwanga Uganda abawaŋŋanguka ku mawanga abadduka effuga bbi abatulugunyizibwa abali mu ggwanga Uganda bannayuganda abali mu ggwanga Uganda abawaŋŋangukira ku mawanga abadduka effuga bbi abatulugunyizibwa ke kaseera mwenna mujjukire eka ke kaseera tusse kimu twogeze eddoboozi limu bekitabo ekyo ekiri e North Korea kijja e Uganda esawa yonna. North Korea akafugibwa pulezidenti basatu bonna babayita ba Kim. Kim aliko leero senga afa kuddako mwannyina oba mutabani we naye kyamukisa mulungi nti Uganda omwami ono yagisangawo era jjagirekawo era tusaba Mukama Katonda oyo amuyinako obuyinza amulemesa okutuukiriza entegeka ze kuba yamuyinako obuyinza. Neyanzanyo neyanzeege musomesa tuli ku maanyi g'oludda oluvuganya ne President Yoweri Kaguta Museveni. Omuntu yakoze ki president n'akulemesa okukola ky'oyagala mu nsi etali yiyo kitegeeza nti mu nsi gy'afugamu osobola okwetaaya. Sebo neyanza nnyo moderator bafuga bbi oba gaba maanyi. Ekibuuzo ekyo nyinza obutakireeta direct bwentyo kiddamu nti ddala aba president yalemesezza wabula kyensaba ebintu emitu gye batutegeera kansuka embuuzi abaana abo abagenda abawala ebuwarabu nsonga kye batwala kunoonya kasente emirimu mu Uganda temuli. nkakasa nina abawala abawera 3 ku kyalo kuno nga n'omukulu n'abamu abamanyi baali bakula nga tebafuna ddala essente eziwerererako ddala basonyesijja boogera mu kamera kubanga nze nali kolagana nnyo nabo nobabuuza okukola ssente mmeka nagamba masita mazima nkola emitwalo nga 4 olunaku ng'amagoba bwe naaba nfunye omukisa nja mubategeeza oba nja babategeeza off camera naye kyali kyannaku yantegeeza ngenda bweru kunzi lwaki
nange ngende kuki ebitundu 6 ku buli 100 abagenda kakasa tekibatwala ekyo kulinnya ku nnyonyi naye kukolera ku bweru wabula si bwetaavu waisigwa soso kitugamba wiiki ewedde muna NRM sikudaala nkugambye wetuva ku kamera ngenda bagamba abakyala abo nga kakasa nono abamagi era namubuuza ddala abaana bo boolese emabega n'omwami oba n'abaami bo yayina bangi yayina bangi kati aba baganzi be oba baganzi be ate nange kenyini nabenganda abange nga bali eyo kyova olaba bakaaba abo abakaaba nga yagendera mu mbeera eyo yakucakalacyakala bakiyita ki foreign musomesa munno tumwebaze yakyogera nga mutuufu omwana akola emitwalo 3 Uganda ekibuzo kyange awo tugenda njagala uwali wennyini kiba kirungi mu Buganda balina enjogera egamba towulira gwakawala tosala gwakawala atodala gwakaki President Museveni yafuddeyo gamba zina balemesa adiru yali avuddeyo okwogera okujja waikuno yavaayo n'agamba nze ali mu kyemmwanya ayagala ajja nkwate kakati ensonga eyo bigambo bingi ebiyitiŋŋanye ku kulemesa omukulembeze wa NUP okola kutya ye kenyini yavuddeyo n'agamba nti yagenda n'apukira bali omugambo bigambo bingi ebitiŋŋanye twafunawo audio omu nga bugamba show eyo yali yagiguza omukyalo omu era n'afunayo kasente amaliriza afuna omwami omulala n'agula show eyeri part of entertainment tuliko part eya politics anti nkiwakana nkulaga nti nze mpakanya nti President Museveni siyakola ki ndi mukuddamu ansayo oyinza oba oli right tuli ku kigambo kya principle kiyayogedde nti President Museveni yapukira bali omugambo kitegeeza naye yennyini akkiriza nti ekyo kiyinza okuba factor ate nga kiyamaanyi ekyomukyala ati kati nze ndi mukuwakanya okuleka nga president avuddeyo n'agamba nayo tajja kukola ki awo nandikuwadde nkuwa view yange ku maanyi gaalina naye kakati oyagala nziremu ekintu kyesiinaku buki bujulizi nti yakola ki so tokakasa maanyi ga President Museveni kuyimiriza kivulu kya Bobi Wine zandiba nsonga ndala era zembadde nkuwa noga tugenda kola ki tugende maaso iyo gyemu nti oli akugamba sho yayiri ya muntu mulala ono najja n'akasembi akaki akanji era omukyalo n'agamba yakuwadde mmeka kangeze yamuwadde bukadde 2 ndange ngina buku obubiri ti akati njagala 8 butulina sinaariyo ate nayo ojja mukkiririza mu kyabayogedde naye naye tetunakuvaayo principle kwogera ku mukyalo ate nayogera gwenza ovaayo nokkiriza ate asobola ovaayo n'agaana era nawe bako gwekwasa nti ki ebbanga President Museveni lyasirikidde ku nsonga z'emmwanyi olimanyi naye yavuddeyo n'agamba nti nze agirimu ayagala ajja neŋŋaanyi ekivulu ekyo bwe bali bakiteeseteese omukulu yamanyako principle nti bandi mukola ki bandi mugaana era abamu ku baganda bange bano ne bagamba balabisa okumugaana biki nga bakisuubira bwe tubira ddala nti omutima gwali gwakununula bannayuganda detention okumukwatira ku airport kyalimu omukyalo oli because ebibuzo ebyambuuzibwa bibiri nupu kyeki okusinzira ku ye tetwaliyo kati principal omuwakanya principal alimba osimuwakanya saawa zino basobola okumukwata ku lw'ensonga endala naye nembaga balibadde bambuuzabuuza okitegedde mujagira n'ebyange senga ebibuuzo byogenyini babibuuzizza ono kamera twandibadde tukkiririza tutegere politics olaba nagamba bambuuza kino amasimu gaabwe ebiki however tusobola okusente yandibaga mutuufu naye bannabyabufuzi omuntu gotakolaki gotakkiririzamu byonna byonna nolaba katemba mbadde nzija ku nsonga eno principle ayina mandate
ayina n'amaanyi agasobola okuŋŋanya akasente wadde nga tayimbye. Baganda bange bano balina muda ku muda nebakumawa era bandigambye kati midde ebiri ku midde ebiri tujjeyo baki tujjeyo baana midde ebiri twandirese midde ebiri nga nage kennyini amakugera nandikoze ntya wadde midde ebiri abaana ne bavaayo n'olwekyo no palapasali ate bambuziza ate lwaki bwowulira senga pona twabadde ku nsonga emu nti yeeyo osanga twandigambye nti kituufu omukyala avuddeyo akomplaining tokubye nnyo sinabwana njogera bintu mwabiwulidde nako zenkoze analysis ng'eyange era ndi omu ku mwagizi wa principal ano tekyetaaga kweteekako fence naye nja kulowoozaamu nganzi mu bimu tulenga ddala omuntu yakolako history tuba ne sides bit era ne mugala ng'ono naye kimmanyi wadda mu buli lezo gandira principal talimbyewo ageze n'agamba principal kyabayogedde n'omwogezi n'omumyuka biba bituufu bo tebavayo n'ebyabwe ne tubigoberera ng'owunzika nga mpunzika nsaba honorable kansala wange kuzira bw'aba atuukidde bawakayima bw'aba atuukidde bani abatuukirira principal tufune other means ezokununula bana abaana okola concert tusofuna esente eziwera okuva mu abroad ne wano wenyini nekyo n'abaana bano bafune ekyokuyiga bw'oba osobola ofuna emitwalo ebiri e Uganda nabirira family osira kikutwala ekyo kigambye nina abawera bimanyi tugenda kuba nga tujjawo kansikepo mulemu katono neyanzanyo kansala ate nkomeo ne kansala kwizera ku nsonga zezimu obutunatumaliriza tugenda kwogera ku baana bano abagenda ebweru bw'eggwanga Uganda ekibatwalayo mu kubonaabona kuno kiki ye lwaki tewaliwo ntegeka ntuufu egobererwa nga abaana bano bali mu mawanga g'abawalabu kansikepo mulemu Epic Media. Kola chamanyo ddala ndine Hassan Musa Muto amneta Male Henry okutuzaako program ya fenu the earthquake obunkenkenenga atwerabya tuyina enteekateeka no Epic Media kulaba nga tuyamba bannafaamu abali mu bwetaavu tuyina ekifo ky'ebusogeeyo nabo beeyita bwe balaba ku Epic Media bagamba mukama yeebale abalaba obulamu bukomyewo naye nga naffe kyetutwalayo mwaba kituwa naffe tuba tetukirina naye mwe mukituwa tukibatuusaako mu bulungi tusinga kwagala bintu bikalu tutwagala nnyo sente sente zituleeteramu zireeta obuzibu mu bintu ebimu naye oleeta ekintu ekikalu tukigattagatta bitabo oterazikwata obubi olaba ne gavumenti zikitabukako akati oluffe so tusaba yenna ayina kyoyinayo osobola okubeera nga ate okuba ku simu zolaba ku screen ekimu kitambula bulungi kansala kwizera Ronald munanopu national unity platform oli bulungi principal kati go to a story entuufu atuuse ku airport bamukabye bamubuuza ku nopu kyetusinga okwagala kiri bwe kiti principal munafu nnyo to the extent President Museveni asobola okwogera obwogezi ne bamuyimiriza okukola kyabadde ayagala mu nsi president gy'atafuga kakati mondweta njagala okkirize ntandikewo nti ebimu ku biraga obunafu NRM bwetuuseeko kati kwe kuyimiriza omuntu ow'amaanyi kwe kubanga bwe yajjira mu buyinza yali eyogerebwa aboogezi baayo abantu people who could speak for NRM walingako Dr. Matembe ndozo omumanyi omukyalo nga kuliko baamanya Mushega Dr. twahateko okubanga amumanyi naye obunafu bwe NRM bweyolekera ate kati mu bantu aboogerera nga muganda ngono Musa abantu abajogerera obunafu bwayo mpuliriza katono nkunyonyole
omanyi nze bimu ku bintu bye nategeerako ng'oli muwagizi w'NRM ogibwamu obwongo obulowooza ng'omuntu mu mbeera y'ekisajja kikulu. Sinyiize, njagala kunoonya ngeri gye ndambikamu nsonga yange. Tuli ku mulamwa nti Mwai Museveni w'amaanyi nnyo okutuuka okulagira ekintu kibeere mu Dubai ne kiba. Tewali kuwanaanya, wanatwawo yakugambye nti Mwai Museveni mumulaba bulabi ng'omuntu ne mugamba nti pulezidenti wa Uganda, naye nakyemalira tuli ffenna nakyemalira ali wiringa okukola ekintu kyonna okusigala mu buyinza bw'eggwanga lye ne mu bukulembeze. Kakati omuntu yenna nga ayina embassy nga n'ensi Saudi Arabia oba UAE na embassy wano, tegeera butegeezi nti wabeerawo enjogerezeganya wakati w'ensi ezo. Tuli ffenna ne bujja mutugamba nti mugenda eri kulabisa. Andi mpuliriza, njagala nkubuulire ekivulu ekyo singa kyabadde mu nsi eyina demokolasi ow'ekimemedde, eriyo kibalonda wa pulezidenti nekyogamba baali bakabyeko. Anti wuliriza, omanye obuzibu obuliwo, twerabira nti waliwo ensi ezitambulira ku bukulembeze obw'ennono, netubeerawo n'ensi ezitambulira ku bukulembeze buno obwaffe obwa bulijjo. Naye ne mu bwakabaka obwo njagala okkirize nti waliyo abantu ababa banyigirizibwa mu bwakabaka obwo, naye lwakuba nti obwakabaka bwo bulina attachment n'abantu baabwo, era bulaba nti buli muntu afuna kyagwanidde okufuna. Ensi nga North Korea oziraba, muganda nga zogeddeko, nakyemalira typical, tewali amuwakanya. N'enjawulo eri wakati wa nakyemalira Jim Kingulu ne famire ye ne famire ya Museveni n'abantu babamulya mu ngalo, nti ate e North Korea service omuntu wa bulijjo gy'alina okufuna agifuna. Tuli ffenna pulezidenti yakwatako minisita n'amutta mu biseera bya COVID lwa butatwala mmere gy'erina kutwalibwa kutuuka. Naye ate wano eyaffe baagibba n'amata ge bawa abaana baffe nga mavundu, nga pulezidenti Museveni yagakomishoni. Anti lwakubanga pulezidenti yakimanya okutta kibi. Wuliriza, ebyo byonna byonna okutta kibi. Kakati abaana baffe amata ge banywa bo tebaafuna bulwadde, tebaafa. Abafa nga 18 19, abafa nga 18 bo kiruke, tewali buzibu. Okufa kibi nnyo munnange, akimanyi kibi, tewali buzibu. Bafa nga 19 ne 18. Kakati yenjawulo eyo gye njagala otegeere. Naye na kino kitunuulire, Saudi Arabia ng'ensi eganyudde nnyo mu mafuta, tuli ffenna, era naye amaaso egatadde nnyo ku mafuta ga Uganda. Era kyova olaba nti ambasada wa Uganda mu Saudi Arabia omumanyi musiraamu munnamu ate muganda bamuyita Dr. Semuddu Rashid asula wali Seguku. Be bantu be bamu abagenda ne bagamba, kubanga bw'otunuuliramu ebintu bye bagenda ne information intel gye bawa gavumenti ya Saudi, yo Bobi Wine ne NUP bagala kwekalakaasa, mulaba ebyali e Tunisia bebo bwebityo ebitandika nakati agana kujja kusiga eno bukyayi mu bantu bwatyo. Ezeeza Bobi Wine talina nnyo buganzi mu ezo nsi. Bobi Wine tojja kumulaba nnyo kukola kintu nekigguka mu nsi etali mu demokolasi ow'ekimemeto ow'okulonda. Kati alina kugenda wa kwalitambulako ne mu ddwaliro ng'alinnye ku kyuto. Kakati ekyo kye bayita demokolasiya, ng'alinnye kubaga. Kubanga Kyagulanyi bw'akeera ku makya n'agamba nti agenda mu nsi eza Bulaaya, Ukraine, tuli ffenna asobola okukola buli kimu kyayagala. Naye ensi Asian Tigers ezo nazo ezisinga zonna ziri under dictatorial regime, naye kyezitusinga kiri kimu nti bo they do what they do for the betterment of their countries and so kati tukkirize nti President Museveni akyalina ensi ezimwagala. Mpuliriza katono, President Museveni njagala omanye nti mu baana baffe abagenda Dubai n'ensonga eno gitunuulire cause abaana baffe abagenda Dubai gavumenti ya Saudi ebafunamu ki? Kubanga abaana abo kimanyi naawe batuuka eri ne babatunda nga abadde, ebyo Abawarabu babikola openly ne bateeka mu katale ne batunda nga boogera n'ogula enkoko. Naye abaana bamala obatunda, juzi twalina okwekalakaasa ne baganda bange aba Uganda tochas,
abaana abatulugunyizibwa ekibiina kyaffe kitugatta movement eyo ogenda ku embassy ya Saudi owulira eddoboozi yonna eriva mu gavumenti ya Saudi kebere ya Museveni kitegeeza balinnya mu kimu katolowooza nti olwo ate nga bali be bagula abantu ne babonyabonya baganda baffe ate bakkiriza ekivulu ekigenda okujjayo baganda bakkiriza okuyimba yawukana muganda wange Abu Dhabi bayimba naye teyali charity show yali show yakucyakala teyali charity show yakujjayo bantu charity show yali yamakulu ki because waliwo kansala natugamye sente musobola zero eziri muganda wange anti kakati obuzibu bw'abantu bano nga bamusa bo balina obwongo bwawe buli built mu box emu bweti kankubuulire tulina abantu banjawulo mpulira bulungi hold on ze kankubuulire tulina abantu banjawulo mu nsi fena wano tuli bwe tuti kati nze nsobola okulaba omuntu ng'abonaabona nekinkwatako nenkwata sente zange zenyina nezona nenzimuwa tuli fena newabeerawo omulala nga yo olina kusooka mukubira ndongo akuwa essente kiki ekyasinza okubaluma ku konsati eyo butabaayo ekyasinza otuluma ku konsati eyo butabaayo mpuliriza katono konsati eyo nga tonalana kumanya lwaki tebaddeeyo omulamwa gwayo gubaddewo gwe gusinga otuluma kubanga gavumenti eno okumanya nga abasajja awe nyiwe njagala nzije principal agamba nti abantu basasula tiketi even before the concert kitegeeza sente olwedde ezakola ki zaaliwo ekyabulamu bantu kukola ki kujja ku kivulu kale ekibuzo kyange kiri nti ezo zezasasulwa zikoze agenda zibaddiza njagala otegeere kino totegekangako bivulu fe tuli bategesi ba bivulu kati ekyeri kyali kyayika kyanjawulo mpuliriza obuuziza ekibuuzo kankunjemu ensonga eri emu bweti bw'otegeka ekivulu ne wabawo tiketi zebayita alebad ziba za layisi ekisooka ate nga ziguliddwa mangu kakati omugaso gwa ssente ezo ogusinga guba gwa kukuyambako mu nteekateeka kyova olaba nti ne venue tiketi ezo bwe zagulibwa ne ziggwawo ne venue kyagikakatibwako okukyusibwa esobole okuddamu okuyingiza abantu abalala bakola ki abajja kakati wuliriza nti kiguliddwa omuntu ekigulu bwe kigulibwa omuntu wabawo terms and conditions ezikolebwa sebo ogenda kutwalako ebitundu bwebiti gwaguze ng'ofunyemu amagoba nange nja kutwalako ebitundu bino bigende ku charity ompulira bulungi nnyo omuyimbi ogambye oli mutegesi wa kivulu omuyimbi oba omukyazizza njagatunzike ng'omukyazizza ayimbe nga gw'oli mutegesi omuyimbi tatunuulira kivulu ndi tekibaddeewo oba abantu tebazze kakati awo yaba inafuna sente wale butategeeraganya bwaffe naawe ekivulu ekyo bwe kimala okujja tekyali kigulu nti oli apangisiza Bobi Wine oba kimanule bwe kyagulanya muyimbire tyali kiti wabeerawo kye bayita memorandum of understanding etuukibwako n'abantu problemu eriwo olina obuzibu bwemu obuuza ekibuuzo kino tebanakikuddamu n'obuuza ekirala kankunnyonnyole bwe nzija negamba nti bwana Fiki Media njagala kunyimbira tuli fena ekivulu ekyo neŋŋamba nti munnange okusinziira ku interest gyenyina nange njagala kuyamba ku baana bange ku bantu bange abali ebweru eyo tegeka ekivulu ekyo sente zobadde ogenda okumpa zisaleko bwoti tugabane mu percentage tinja kutwala kaana anaago gakole ku bintu byange biri ebirala by'okugyayo abaana bange gwe enenkago gitwale ng'omutegesi ng'ate otaddemu ne ssente tuli fena kakati ekyo kibayita memorandum of understanding ebeerawo sente ezo neziva mu kivulu ekyo tezibeera zoono akutegesa charity show wabula wabawo n'ez'omutegesi ow'ekivulu agenda okutegekamaliriza bwoti ekivulu kino Bobi Wine akisaba mu May abaana bano baali tebannaba kubeera nga bategeerekese nti beetaaga okuyambibwa kw'abaana kuno kuzze mu July kuzze nnyo mu July okujja mu Limelight ekitegeeza initially teyali kyayite show teyali kyayite concert wonzika n'ekyo initially teyali kyayite concert naye olwo bwetaavu bwatuukawo omukulembeze waffe kyava tegeragana n'omutegesi w'ekivulu nti abaffe biri betwalagana kati byakyuseemu kyetulina okukola wano kubanga njagala kuyamba abaana bano bave ebweru ababonaabonera mu detention centers kati tukole bwetu ne bwetu ne bwetuti otwalako kino zine zange zijja kukola kino kuyamba abaana bange kyenkudingibeda kyengeza okutegeeza
kubanga watch mind initially kivulu tekyali charity kati ate nga kyalangirwa nga charity issue kitegeeza walinawo ebino kyokanya nakyo nti initially kyali kya charity gukiŋŋambye yennyini yayogera ekyo yayogera tewali buzibu okibanga initially yayogera nekino nti Bobi Wine atugamba teyagala kukola ekivulu ekigenda okuba ekyamaanyi ekinayogerwako omwaka guno. Omanyi Bobi Wine takyali muntu wakwagala kuprovinga kintu kyonna. Bwe kuba kuyimba kuyimbye bwe ziba record mu kutuuza abantu azikoze. Kati essaawa zino concert azeetaaga for the cause. Bobi Wine wataddamu kuyimba banga lyo lyonna ery'obulamu tali bubi. Kugambye nti cause omulamwa lwaki yali akola ekivulu ekyo kyetwandibadde tunuulira wano okumanya nga gavumenti y'abasajja bano nswavu bwemaliriza n'okugaana ekivulu ekyo tetute na initiative n'emu ey'okuyambako abaana okubajjayo naye ate neremesa omuntu ate si gwe gusoose twali mu covid era wakiraba kakati ebintu ng'ebyo bwebitunuuliramu era wongera okumanya wawe tuyimiridde ng'eggwanga. Neyanzanye kansala tubadde twagala kubeera nga ate otegeera ki ddala ekyabaddewo naye tukkirize tugaani musajja ati bwabulwa w'amaanyi. Bobi Wine waki teyakolanga mayiga nanoonya kasente terezaamu teyakolanga ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga njagala mutegeeza nti olwakuba ndowooza oba naye TV yagitunda naye amawulire gabaddewo avenues zateereddwawo n'amanamba g'amasimu ne gateekebwawo koteeka akasente akasobola okuyamba ku baana. Principal yennyini yavuddeyo n'alaga nti ataddewo obukadde 10. Sebeera njagala okuzikiriza empite wano nebaza omukyala agaba Rebecca boss lady naye yawaddeyo obukadde 10 okwongera okuyamba ku baana abo. Lwaki tekyakolebwawo emabegako? Anti kakati munnange nakugambye nti ebintu byawukana. Osanga bw'oba onaakola ekintu wabeerawo kye bayita strategies okozesa strategies ez'enjawulo okulanga okugusa omulamu ogwo kubanga abaana abo be bakugambyeko ebibiri bali mu just one detention center emu bweti naye nga manya mu nsi yonna yonna oba mu Buwarabu bwonna mulimu detention centers nyingi ate ziri mu bannayuganda. Obukadde 2 buleeta abaana 4 basooke bo bajja kujja bakyanoonyereza abaani abali obubi ennyo abalwadde abatali mu mbeera nnungi be baba basooka okujja. NFIC Media.